إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tumwebaza omutonzi waffe Allah tabaraka wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ab'ebitiibwa tukyagenda mu maaso n'ekyafayo ky'abaana ba Isirayiri nga bamaze okuva ewa Firauna. We twakomye nga abaana ba Isirayiri bayingidde attayi. Omuntu ayinza okwagala okiwandiika. Akiwandiika atya? Sekali awandiika atya? Awandiika alif ne lam ne taa'u ne yaa'u ne haa'u. Eno ha mugitegedde ya bode. Attayi kitegeeza kittayi okubundabunda. Bayingidde mu myaka 40 gya kubundabunda. La yahtaduuna sabila, bali omwo batambula badde eno badde eri, naye ng'ebyokulya byabwe Allah yabibawa nga bwe twalabye. Bo bennyini baba bali omwo mu ttayi babundabunda mu kibonezo kye balimu ekyokubeera nti nno baagaana okwanukula omutonzi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala ne bajeemera nabbi waabwe ku nsonga y'okwambalagana ne Bakanaaniyin. Bo bennyini ne basaba Allah ne bamugamba, twagala otukyusize ku byokulya bino naffe tubeere nga abantu abalala, tubeere nga tulya kumpi namuti n'enkenene n'ebirala ebiva mu Misiri. Allah n'agamba nti ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, obake enkumbi ntandika okulima ebyange ebyangu temubiwadde ekitiibwa, fa inna lakum ma sa'altum, kye munsabye nkibawadde. Kakati awo ekyo ekyengera wekyakoma ekya alman ne salwa, n'ekyali kyengera ky'amaanyi nnyo eri abo Allah subhanahu wa ta'ala byawa obulungi n'okutegeera. Tola nabbi waabwe yabagamba nti atastabdiluuna alladhi huwa adina billadhi huwa khair, mwe muli bitonde bya kikaaki okubeera nga mwegombye ekya wansi ne mubeera nga ekya waggulu mu kikyaye. Allah akomyawo nnyo ekyengera kino mu ayati ez'enjawulo mu Qur'ani olw'okubeera nti kyali kyengera kinene kye baali bateekeddwa okubeera nga bagulumiza. Naye subhana man nawwa khalqahu kama arad, Allah atonda nga bwakoze eki, nga bwayagadde. Kakati netulaba min ahdathi ttayi, mwebyo ebyaliwo mu kiseera ky'okubundabunda ekyo eky'emyaka 40 mu kibonezo kye balimu eky'okutambulira mu ddungu ly'e Siina. Ekisookera ddala tulabye okukoma kw'ebyokulya ebyo. Kyekirala ekyaliyo, ekirala ekyaliyo mu kaseera ako mwe mwali okunakuwaza nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Mu aya Allah gyatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Abange mu abakkiriza temubeeranga abo abaana kuwaza nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Beba kyabo, beba Yahudi, bebaali naye ne bamutemerera ekigambo ekinene, fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah subhanahu wa ta'ala n'akimwesambya nti tekisoboka n'akamu n'akeddagala, era si bwe kityo bwe kiri, omuddu bwe talinga bwe bagamba. Baali bamwogerako ki? Eno hadithi eri mu Bukhari. Bagambanga nti nabbi wa Allah oyo w'ekitiibwa Adar. Bakijja kuki? Nga tunnagenda ku Adar. Baali basajja nga ensonyi si nnyingi mu bo, era bwe babanga banaaba bajjangamu engoye zaabwe zonna nga banaabira wamu, kale nga beetunuulira buli muntu nga bwe yakula. Wakaana nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam ekyakitamirwa ddala, era ye nga anaaba yekka. Olw'obukendeevu bwabwe mu bukkiriza bamutemerera ekigambo ne bagamba tewali nsonga egaana Musa kubeera nga anaaba naffe illa annahu Adar. Kino kiri butereevu mu hadithi eri mu Bukhari. Ne mulowooza ekigambo Adar kivuunulikika? Naam, nedda, Adar tekivuunulikika. Wabula gemanya bamutemerera akamogo akanene ku bitundu bye ebyekyama. Nange kantambule nga bawulama abaagaana okutalaffaza ensonga eyo, abalala baagijja butereevu.
ne banyola amakulu g'ekigambo adar. Aba ne bagamba nti tahamuhu bi amrin azim, ne bagano ne bafuna entengerezo kyokola batya okukikubaawo kye bamutemerera. Kaakati ne kibeera nga nabbi akiwulira nga bakimwogerako nenga bannabi babeera, era nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba olunaku lumu ng'afunye okunakwazibwa okw'amaanyi, yagamba nti yarhamullahu akhi Musa, Allah asaasire nnyo muganda wange Musa, faqad udhiya akthara min dhalika fasabar, bamunakuwaza nnyo okusinga bwe nakuwaziddwa n'agumiikiriza. Amakulu ne yeekubagiza n'abo baamukulembera mu kunakuwazibwa. Kakati yabeera nga ekigambo ekyo ng'akiwulira era nga kimunakuwaza naye nga tabanyiga. Olunaku lumu agenda mu kifo kye okunaaba, yanaabiranga privately yekka, najjamu engoye n'aziteeka ku jjinja. Bw'aziteeka ku jjinja, ejjinja ne litolontoka emisinde, agenda okumaliriza bw'ati okunaaba, akwate engoye ng'ejjinja lidduka misinde, n'atandika okugoba ejjinja. Hadithi egamba nti ngaga thawbi ya hajar, engoye zange wange gwe ejjinja ozitwala wa? Ng'agoba ejjinja emisinde ng'ejjinja ligenda bugenzi okutuusa lwe lyajja ne lipaakinga mu maaso g'aba Bani Israel. Agenda okutuuka bw'ati nga bamutunuulidde, nga bakoze eki? Nga bamutunuulidde. N'abaka engoye n'azeezinga mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu, naye nga bamaze okukola ki? Nga bamaze okumulaba. Kaakati wano waliwo embeera eraga nti nno alwusha, abantu abasaasaanya ebigambo ebitali bituufu, ebigambo ebituuka ne bifuna kabul, ne bikkirizibwa abantu bangi ne babisaddaka, ne bagamba nti ekintu ekireka bwe kiti bwe kiri, kireka bwe kiti bwe kiri, naye nga mawulire gazimbiddwa ku bulimba obw'ekika ekyawaggulu. Bw'eraba hadithi bw'egamba faqaalu wallahi ma bi Musa min ba's, ne bagamba nti bulijjo bituwulira nti Musa ali bw'ati, obulungi obumujjudde obujjuvu bw'alina obuyitirivu, bulijjo batugamba si bwe biti bwe biri. Wallahi ma bi Musa min ba's, kikulaga nti abo mwalimu mubo abaali bakkiriza ekigambo ekyo ekyobuki ekyobulimba. Hadithi gan fatafiqa bil hajari darban, Musa nadda ku jjinja natandika okulikuba olw'ekyo kyerikoze. Eyo nno ye aya ya Allah gyatunyumiza nti la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Abange temunakuwaza madha omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ne mubeeranga bali abaana kuwaza nabbi Musa alayhi salatu wassalam, fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah n'abeeranga yamwesambya ekyo kye baali bamwogerako, wa kana inda Allahi wajiha. Mazima ddala nabbi Musa alayhi salatu wassalam yalina special status eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyimilekawo katono. Aljah kyeki? Jimu ewanvuyiziddwa ne alifu naam ne hau. Jah kitegeeza ki? Special status, omuntu okuba n'ekitiibwa ekyenjawulo. Ekyo mukiwanyo nga kyogerwa la yajuzu sual bijaha nabi, baba tegeeza ki? Tokkiza gamba nti ayi Allah tukusaba olwa nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetuyina kitonde kyetukkirizibwa kuba Allah subhanahu wa ta'ala ne bwabeera nabbi. Eyo bid'a okusaba Allah bijaha nabi, ayi Allah tubikusaba kulwombakawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekikkirizibwa. Kitegereka? Era akola ekyo abaali ku sunna y'abali ababuza bagamba ku lw'erinnya lya mukama waffe Yesu, oyo akikola mu basiraamu abakutte sunna yaabo badhalin, ababuze. Ate Allah yatugamba tumusabe nti ghayril maghdubi alayhim wala dhalin, twesambye ekkubo lyabo bamawale abayahudi, wala dhalin wadde bano abakwata ekkubo ly'okusinza nga basinziza mu mbeera y'obutamanya. Kitegereka? Nolwekyo ekigambo kino wakana inda Allahi wajiha, naam, kiva mu kigambo jah. Nabbi Musa yalina special status eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegerekesa bibitiibwa? Era mu ebyo ebyali mu zamani ya Taih, kyekiseera nabbi Adam nabbi Musa alayhi assalatu wassalam kyeyakoleramu hijja ye, nga bukyajjira mu hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kaanni bi Musa wa huwa yatufu bil bait,
Allah bwe yamulaganga bannabbi ebiseera bye bakoleramu hijja yabiraganga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu birooto ebirooto by'abannabbi yabanga wahayi bwabanga bubaka tebifaananga ebirooto byaffe bwe tuloota n'olabanga zikapa zikuba dduulu ate ng'enkima zikuba ekiwuna n'ebyefaanako byaffe bannabbi baloota ki? Lwaki tebwewunya lwaki dduulu mujjukira nnyo dduulu dduulu yashapinga obuto bwaffe dduulu yashapinga obuto bwaffe tujwata kulowooza nti yatandikira ku mulembe gwaffe kale ate ebisigadde biri ebirala abantu bye bayinamu ebitone ebyebitiibwa okusinga dduulu ffe ebitone ebitwale tetukola tutya tetulina kati ate nga dduulu ye buli omuntu akola atya amusobola naffe tufunye constituency yaffe tusobola okweyagalira kale ebirooto by'abannabbi gaabanga mazima n'olwekyo kyekiseera kyennyini ekyo nabbi Musa kye yakoleramu hajji era mu ngeri y'emu nabbi Haruna alayhi salatu wassalam kyekiseera kyennyini kye yafiira mu zamani yaki yattayi ng'abantu bakyali mu myaka egyo 40 nabbi wa Allah Haruna alayhi assalatu wassalam bino byonna ogenda kubitegeera nabbi Haruna alayhi salatu wassalam yafiira mu zamani ya attayi era mu ngeri y'emu nakyo twali kifunzizza n'ekyo twali yagadde okusemberako ekigamba nti ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam yafiira mu zamani yattayi nekyo tujja okusemba nakyo mu butongole kuba kirina ebyakyo ebiwanvuko kitegereka kati mu ebyo ebyali okuzamani yattayi era okufa kwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu zamani yattayi bwe bujuliza obulaga okufa kwa nabbi Haruna mu zamani yattayi kubanga tumulaba nga ali nabo ayi tulaba nabbi Musa nga afiira mu zamani yattayi awamu n'ekyo nga nabbi Haruna yafa qabla nabbi Musa alayhi salatu wassalam nabbi Haruna yafa before nabbi Musa alayhi salatu wassalam bujulizi ki nabbi Haruna yafa before nabbi Musa kwe kubeera nti nno obuvunanyizibwa nabbi Musa nga afa yabukwasa Yusha ibn Nun so nga automatically ali badde abusigazi ali baddani Haruna alayhi salatu wassalam nekitegeeza nti Haruna ali amaze okubeera nga afa n'olwekyo mwebyo ebyali omuzamani yattayi mwe mwali ekyafaayo ekiwanvu ekimanyifu abasiraamu kye baagala ekirina omusajja nabbi wa Allah ayitibwa al-Khadiru erinnya erisinga okubeera ezzibu mu mannya abasiraamu ge batuuma amanya abaana baabwe okwatula era obutamenyeka nnyo bo ne babifunza ne bagamba nti Hiziri kasaba kutuuma al-Khadir tomenyeka kubanga teri ajja kusobola kuyita mu butuufu kati ng'okizaayiri mu ngeri y'ekitaka kapiteni ng'omuyita Kapere ng'ogamba nti Hiziri kitegereke al-Khadir kha'u eriko fatha dad eriko sukun kati ra'u esembayo omuntu ayinza okubuuza eriko kasira oba fataha oba dhamma abo walimu tebasobola kukibuuza naye atali mwalimu akibuuza lwaki abalimu tebayinza kukibuuza olw'ensonga bakimanyi nti erinnya lyonna liyimiridde kuki ku dhamma kakati bwinafuna gundi nasub yegendo ditwala eriteeko fatha oba jarre erireete eriteekeko ki eriteeko kasira n'olwekyo babuuza zino ennyukuta ezisooka kha eriko ki ra eriko ki ennyukuta esembayo tebagibuuza kubanga ekyuka okusinziira ku Arab si bwe kiri kakati nabbi wa Allah ono w'ekitiibwa ayitibwa al-Khadir ekisookera ddala kaana nabi min al-anbiya yali nabbi mu bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala mu kubeera nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala abasuufi baasalawo bagambe nti omusajja ono kaana wali min al-awliya yali musajja mbasajja abalongoofu bakwano ba Allah ekyo nga bakyagalako ki nga bakyagala okuzimbirako obubuze obw'ekika ekyawaggulu obw'okubeera nti yajuuzu kikkirizibwa al-khuruju an shari'ati nabi الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله ورفع الله قدره alyoka akiteeka ebintu 10 ebijja omuntu mbuki mu busiraamu omuntu ogamba nti kikkirizibwa okufuluma ku sharia ya nabbi ekyo ng'okifunye otya nti olina wootuuka levo gy'otuuka mu bukkiriza agwe n'obeera nga Allah akukkiriza okwekolera ebibyo ng'amateeka ga nabbi tegakyakufuga ekyo nno kiri mu basuufi
besembesa aya egamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza Allah okutuusa lwofuna yaqini nti mbutuufu nsinzizza, nvuddeyo mu levo yegundi eri, kati nvuddeyo mbakomonazi nyambuse. Eyo aya etegeeza ki? Sinza Allah hatta ya'tiyaka yaqin. Yaqini kyeki? Al-maut, okutuusa okufa nga kutuuseeko. Yani buli muntu kyalinako obumativu nti agenda kukisisinkana, ye yaqin al-maut. Kakati bagamba bwe babeera bayimirizawo obuzibu buno, bagamba nti ono omusajja Al-Khadr yali musajja mulongoofu min Bani Israel, naye olw'okuba yali mulongoofu nnyo yatuuka ekiseera nga Allah takyamuvunaana kutambulira mabega wa Nabbi Musa, bali n'alaja Nabbi Musa abire nga yagoberera ye. Irimu ng'agijjawa eyo ne bateekawo omuteeko gwa irimu ogw'ekibuze, omuteeko oguzimbirwako okufaafaagana kw'edduniya yaabwe n'akhira yaabwe, gye baatuuma ilmul ladun. Ilmul ladun, mwe muli ku irimu yammwe eno eyaguli, ffe tuli ku irimu ladun. Ng'agamba ilmul ladun, akijja ludda wal ladun, wa atainaahu min ladunna ilma, nga twamuwa okumanya okuva gye tuli. Omusajja oyo ani? Al-Khadr. Ne bateekawo omuteeko guyitibwa ilmul ladun. Osanga omusajja binkira mu busuufi, sina muwalimu, naye yesiba ekitambaala kye kinene kiwaavu, n'ateeka ekitambaala ekyakiragala ku kibegaabega, n'ateekamu ekkanzu munda, n'ateekamu n'ekkanzu egigoberera kuki. Kaakati nno munenga ajerega abali awo baga mwe muli ba commoners, ffe tuli muteeko ogw'enjawulo, tulina ilmul ladun. Mwe mukyesibe ku mateeka ga Nabbi, ffe tuli tutuuka Allah n'atuta. Wa atainahu min ladunna ilma. Kyava agamba omu ku baulama nti alqawlu bi anna al-Khadr waliyan awwal sullam min sullami zandaqa, ekigambo ky'okugamba nti Khadr tiyali nabbi, yali mukwano gwa Allah, lyeddaala erisooka ku madaala gatuusa omuntu mu kubeera zindiq, mu kubeera omukafiiri ali awo eyasigaza obusigaza erinnya mu busiraamu. Abalina obubuze obw'amaanyi nga babutambulira ku musajja oyitibwa Al-Khadr be basajja abasuufi. Oyinza okumubuuza nti booyogerako basiŋŋaanibwa mu ggwanga ki? Nga nkugamba ntomenyeka, bebo boolaba bateeka ekitambaala ekyakiragala ku kibegaabega, boolaba babeera mu mizikiti nga bazina bakoze busaaka bakola obusolosolo, abo boolaba abo beba bayitibwa as-sufiyun wahum dhullal, era buli we babeera bakola kye bayita ibadat al-qubur, okusinza entaana, era bawulama babafunza ne babayita ba quburiya, abadatu al-qubur, abasinza entaana. Oyo wali ozanya ne wali gwe wali be bayina gulu mu kigambo wali. Kakati Al-Khadr yani ono owekitiibwa, seka tukyali mbudde bwaffe muddakika nga mmeka sevu? Masha Allah. Kakati Nabbi Musa alayhi salatu wassalam olunaku lumu qaama fi Bani Israila khatiban, yayimilla mbaana ba Isiraili n'ababuulira olubuulira nga lw'amaanyi, nga bali mu zamani eyo eyattayi, kubanga twagambye nti Allah yasigala amubataddemu abo nga bayingiramu, bali nga yasigadde nga nabbi waabwe, abalamula, abalunda, abakola atya mu buli kimu kyonna, abasomesa, era nga ali mu kuzimba omujiji ogw'ettendo ogw'abavubuka abakkiriza ab'amaanyi abaali abanywevu mu ddiini, obunywevu obw'ekika ekyawaggulu, rahimahumullah rahmatan wasa. Kakati olunaku lumu abayimiriramu n'asoma khutuba ey'amaanyi, n'ababuulira olubuulira olw'amaanyi, fataajjabu min ghazarati ilmihi, mu butuufu bonna ne bawuniikirira nga balaba irimu Nabbi Musa gye yali alina nga yali irimu mpitirivu okukamala obukamazi. Fasaaluhu, ne bamubuuza ne bamugamba nti hal hunaka ahadun ala wajhi al-ard a'lam mink, ddala mu butuufu Nabbi waffe Musa waliyo omuddu yenna ku nsi kuno akusinga okumanya? Nabbi Musa n'atanwa n'agamba nti la ahad a'lam minni, teri n'omu asinga kumanya. Nabbi agamba ekyali ekituufu kwe kuzza ilmu eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba nti Allahu a'lam, Allah yakola atya? Allah yasinga okumanya. Kakati bwe kibanga Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yatanwa nga yali asinga abantu bonna abali ku nsi obulungi, naye ku nsonga ya irimu n'abeera nga Allah kyali ayagala agambe nti Allah yasinga okumanya,
kati ate ffe abasinga mu kaalo ke bayita kiwalimu bwe bakubuuza ani asinga okumanya singa weesongako hatta ne bakubuuza ku kyalo kyokola otya kyoliko ono alina wahi min Allah subhanahu wa ta'ala tolaba nti kabeera kamogo kanene sisuubirayo naye Allah yasinga gamba bugani Allahu alam bal olwaleero omuntu alina kikutulawo agambe nti eje bali bangi abansinga okumanya. Kakati nabbi wa Allah ono w'ekitiibwa okwanukula okweyanukula Allah tekwamusanyusa kyava amugamba nti bala abdi al-Khadr nedda munnanga olimba si bwekito bwe kiri ekigambo kulimba hatta ne mu Luganda tukikozesa nga bwe kikozesa mu Luwarabu. Mu Luwarabu ekigambo okulimba kisobola okutegeeza okubeera nti omuntu ataddewo amawulire agatali matuufu mu bugenderevu oyo kadhaabu eryo zambi. Ate waliwo okulimba okuyitibwa mukhalafatu alwaqi' okwawukana ne reality. Kakati wano naffe tukikozesa mu Luganda olimba naawe. Kakati Allah nagati omuddu wange Khadr nabbi Musa nagati ate yaani oyo mundagirire ya Allah ngende mujjeko ki yirimu. Allah kyava amugamba tifuna ekyennyanja okiteeke mu kasero. Ekyennyanja ekyo ekibeera mu kasero musuubira kyali kiramu kyali kifu kyali kifu. Wano Sekata Musuza agambye kyali kisiike kisobokera ddala bulungi okuba nti kyali kisiike kyali kikalirire kisobola kubanga kyalimu amakulu g'okubeera ekyemisana kyabwe nga bwe tunaalaba nga nabbi Musa bwe yakyetaaga okukirya Allah n'abaako byamutegeeza n'amugamba nti kwata ekyennyanja ekyo otambule nakyo we kinaakolera embeera ey'enjawulo awo ojja okusiŋŋaana omuddu wange mu kifo Allah kyayita majma al-baharaini ekifo ennyanja ebbiri we zisisinkanira. Ebigambo byonna ebyayogera mu kifo ekyo olwaleero okwagala okulaga kyekiriwa. Abamu ne bagamba nti wali Suez Canal, abamu ne bagamba nti wali egundi Arabian Gulf, abamu ne boogera ebintu ebyenjawulo byonna tewali kiriko bujulizi. Byonna tewali kiriko bujulizi. Wabula kyetutabuusabuusa nti ye Allah yamugamba agende majma al-baharain era nabbi Musa ategeerawo era n'akwata direction eyo. Okumanya okunoonya irimu kubaamu bidi nama yaga nti la abrah hatta ablugha majma al-baharain au amdiya huquba. Sigenda kukoowa ngenda kutambula nabo omusajja oyo yaani ne bwe kiba kyetaagisizza okumala emyaka al-huquba kyekye emyaka emingi au amdiya huquba ne bwe kiba kyetaagisizza bulangazi wange nanga munoonya nja kumunoonya. Tuli fenna ne batandika safari nga batambula banoonya omuddu wa Allah ayitibwa al-Khadr. Twagambye nti kasaamu kutuuma e Uganda era Khadr ng'omanya nti owunzikidde mu kubeera hiziri. Naam. Era omuntu bw'omanya erinnya nti abantu tebaliyite bulungi lyesonyiwe kubanga amannya amalungi ate amangu abantu nolike kubeera ne mutabani wennyini awangaalidde ku linnya buli wayagala okulyogera bw'alyogeramu emirundi nga giijo ogambye eki bamuddisaamu erinnya lye agwe kwate peni wewandi jangu ojulizeewo wano kati ffe tuliwandiike tutya. Sulaimaani nga lyalazeewa, Daawuda nga lyakkola ki, Isimaayira nga lyakkola ki, Musa nga lyakkola ki, Yusufu nga lyakkola ki, Muhammadi nga lyakkola ki, Abubakari nga lyakkola ki. Naye tutegeera nti kikyamu kutuuma erinnya eryo neggwe manya nti bawulama bagamba nti bw'oba otuuma omwana erinnya mu hakki y'omwana gy'alina ku muzadde we kwe kubeera nti omutuuma erinnya nga bw'alyeyita lirimuwa essanyu. Si kwe kwesanga musajja mukulu wavunaanyizibwa kansala nga ye kabuto n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ekyafaayo kino kyenjagala tutunuleko mu bufunda ennyo ne bwe tusalawo kukisoma eddakiika zinatumala Sekasozi tuba tulina eddakiika 10. Mulaba mutya singa tukifunza bufunza mu ddakiika zino 10. After all abasiraamu bakikola batya bakimanyi ekyafaayo kino. Baatambula ne batuuka mu kifo ekyo majma al-baharain. Bwe batuukawo waaliwo ejjinja, amayinja gano ag'eddungu mugamanya embeera yaago naddala bwe gasiŋŋaanibwa ku myalo. Ejjinja eryo libeera nga liringa ekisozi naye nga wansi eno
litaddeyo liringanga eryebezeemu wansi eno ng'omuntu asobola okwebakayo n'asikirizibwa ejjinja eryo. Kati nawe baatuuka wali sakhara basangawo ejjinja eddene. Sakhara kyeki mu Luganda? Olwazi. Kubanga bwe tugamba ejjinja omuntu ayinza ogenda ku sitooni, naye olwazi ye sakhara. Kati Allah lwayogerako wano ne beebaka baba bali mu tulo nga beebase, kumbe awe batuuse wennyini Allah wabadde ayagala basinkana omusajja oyo, era omusajja oyo awo wennyini we yali. Temwerabira nti omusajja twogerako nnabbi. Kakati Yusha ibn Nun ye mutabani we gwe yatambula naye mu safaari eyo, si mutabani we mu kuzaalibwa, wabula gwe yabeeranga naye mu mbeera ez'enjawulo nga bwe twamwogeddeko. Ku nkomerero omusajja ono yali nnabbi, yafuuka nnabbi wa Allah tabaraka wa taala, era ye Joshua bwe bakola batya bwe bamuyita. Kati azuukukamu ye, jukira safaari nnene bakooye, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bakooye safaari yali nnene nnyo, batambula kiwanvu nnyo. Otulo tumutwala mukama waffe noono omuvubuka tumutwala, naye n'asobola okuzuukukamu. Bwe yazuukukamu Allah ye yamuzuukusa agenda kyayagala, agenda okulabanga ekyennyanja kyabwe ekifu kibuuka mu kasero, nekiryoka kitambula nga kiyita musenyu oguli awo mu ngeri ey'enjawulo nga bwe yagiyita saraba, mu ngeri eyewuunyisa, engeri gye kyayita mu ttaka eryo, kigende kituuke wali amazzi kiwuge kibule. N'akimulaga nga kikola ekintu ekyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyokka ate mu ngeri y'emu n'amwerabiza, naye ng'akyewuunyizza nnyo. Nabbi Musa bwe yazuukuka n'asituka ne tugende, n'atajjukira kumujjukiza kintu ekyo nti owange mukama wange, otegedde ekibaddewo. Entanda yaffe eri nti Allah gitukoleddemu ekigambo ekyamagero, ndabye bino nabiri, wabula batambula butambuzi ne bagenda. Falamma jawaza qala lifataahu atina ghadaana. Budda mu sunna mu hadithi etulaga nti batambula ekiro kiramba ne babukeesa ku makya, enjala litandika okubeera ng'ebayisa bubi. Ko Nabbi Musa nti nno leeta entanda yaffe gye twazze nayo tubeere nga tulya. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Mu butuufu safaari tugisanzeemu okumenyeka kungi, obukalu bungi, koowa kungi. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Awo omuvubuka Yusha ibn Nun alayhi salatu wassalam wajjukirira, qala ara'aita idh awayna ila sakhara. Ojjukira wali wetwebakiddeko wansi w'ejjinja, fa inni wolwazi, fa inni nasitu lhut, neerabidde okunyumiza ekikwatagana kuki. Fattakhadha sabilahu fil bahari saraba. Fil bahari awo nekiri wano ajaba, wali kisooka saraba, ekisooka wali saraba. Allah tunyumiza engeri gye kyatambula mu ntambula ey'enjawulo. Kati wananyumiza Nabbi Musa mugati fattakhadha sabilahu fil bahari ajaba, mu ngeri eyewuunyisa. Singa wagirabyeko mukama wange, ekyennyanja kyabuuse mu kasero ne kitambula bwe kiti ne kiyingira amazzi. Kumbe Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali amaze okufuna obubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, obumubuulira kiki ekijja okubeera nga kibeerawo. Kyava amugamba nti dhalika ma kunna nabugh, awe nnyini we twabadde twagala. Okutambula kuno kwonna singa nategeeredde awo tetwali eyongeddeyo, nera bwe tuweyongedde tumenyeka kuno okw'amaanyi. Fartadda ala atharihima qasasa. Kati nno munnange tuddeyo. Ne bakomawo nga bayita we baayise, bajja banondoola we baayise, balondoola. Nam qasasa kye bayita qisasul anbiya, kwe kulondoola ebiyise ebyemabega kye bayita qissa. Nam kakati fartadda ala atharihima qasasa, ne bakomawo nga balona tetwayise wano nti tetwayise wano, basobole okutuuka waliwo ennyini ewabadde ki, ewabadde olwazi luli. Fawajada, bw'ogamba nti fawajada oba okoze ensobi, aba ali atya naye fawajada bw'owanvu yamu bafukamika babiri, ne basisinkana amakulu Nabbi Musa ne Yusha ibn Nun. Fawajada abedan min ibadina, ne basangawo omuddu mu baddu bange. Atainahu rahmatan min indina, Allah yamusaako kusaasira kungi. Wa allamnahu min ladunna ilma, Allah n'amusomesa irimu mpitirivu okuva gyali. Kikumalya nti Allah yagamba Nabbi Musa nti bala omuddu wange Khadr ayina irimu okukola ki, okusinga. Qala lahu Musa, Nabbi Musa kyava amugamba nti hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Ow'ekitiibwa ssebo, onzikiriza okubeera nga ntambulako naawe
ala an tuallimani nga kyenjagala mu kutambulako naawe obeere ng'onsomesa mimma ullimta rushda mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakusomesa nange bifunemu obulungamu. Tuyigawo ki wano? Tuyigawo nti bannabbi baaliyo bangi nga ne bannabbi abo tebali Bani Israel, mu baana b'Abayisirayiri. Ng'abantu abangi balowooza nti bannabbi bano betwogerako bannabbi bonna kwegamba omuntu atuuka n'alowooza nti abe mawanga ga Caribbean eri Brazil naam bukyanga Allah atonde ensi n'ateekayo ebitonde bayita abantu tebifunanga ku bubaka okujjako jjo abanasale batwalayo Christianity. Nedda munnange eyo beera nsobi. Waliwo alowooza nti Abachina abali eyo Allah yabatonda kubeera eyo kukuba kungufu. Waliwo alowooza nti Abafirika Allah yatonda nateeka eyo kulima na kugoba nseenene Uganda, Zimbabwe, Ruddawa. Nedda munnange si bwe kiri. Allah yagambye no aya giwulire nti wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Teriyo kibiina ky'abantu okujjako kyayitamu omutiisa. Kyayitamu omuki? Omutiisa. Lwaki? Kubanga Allah tatondanga abantu abo kujjako lwakumusinza. Katabalikako nagalaale lam yatrukuna hamala. Tatulekaawo bwatyo tubeeraawo la. Naye wabaawo kiyitibwa ala fatrati min ar-rusul. Waliwo ekiseera nabbi wajja obubaka bwe ne butambula ne butuuka ekiseera ne buseebengerera nga kyetagisa okutuma nabbi omuki omulala. Kaakati ekiseera ffe Abaganda bwe twabeereraawo nga tetulina bubaka tetulina kintu kyonna tugamba nti before emabega eyo nina twabeeranga bwe tutyo. Wabula twabeeranga ala fatrati min ar-rusul. Yensonga lwaki osiŋŋaana ebintu byabwe twabasangako nga biraga nti obumbwa bwabwe bwali bumanyi nti waliyo Katonda. Bagamba batya? Bateekawo kye bayita ggulu naam ne bateekawo ze bayita zimalayika gye bayita emisambwa nti emisambwa ze zimalayika za Katonda. Ekigambo malayika bakimanyi naam ze zimalayika zaki? Ne bateekawo kye bayita ggulu. Ggulu yaani oli azaala nnambi ali eyo waggulu era kintu alina okugenda mu ggulu. Ola fitara yaabwe erimu okumanya nti waliyo ki. Kaakati ebyo byennyini eyeebera ennyini nabbi yagisangako abaki? Yagisanga abaki? Yagisangako Abakuraishi nga balina ebintu bye bakyusa bingi era nga balowooza nti obwongo bwawe bulinga ng'obalaga nti ndugana amasanamu kintu kya bulijjo bateekeddwa okubeera nga bakiriko. Awamu n'ekyo nga balina ebintu bingi byali biraga nti baali babadde ne sharia entuufu emabega. Bamanyi kye bayita hajji, bamanyi kye bayita umra, balina ebintu ebyenjawulo nga baali babikola batya? Nga baali babimanyi. Tuli ffenna ala fatrati min ar-rusul. Kaakati wano tuyigawo ki? Tuyigawo ku nabbi ono Khadr mu kiseera nga Bani Israel balina bannabbi baabwe ne mu bifo ebirala oba mu Europe oba luddawa waaliyo bannabbi. Tukiga Khadr ono anti hadithi etugamba hadithi empanvu nabbi nga tunyumiza ekyafo ekya Khadr Bukhari nti bwe yamusinkana yamubuuza nti gwani? Nabbi Musa n'amugamba nti Musa. N'amuga nti Musa Bani Israel yegwe Musa ava mu baana ba Isirayiri ko Musa nti ye. Kikulaga nti Khadr teyali min Bani Israel awamu n'ekyo yali nabbi era nga alina irimu mpitirivu era nga atuusa kinene nnyo eri abantu be. Ono Allah yamusindise kujja ku mission kutambulako ne nabbi Musa kumulaga nti wali abaddu bange abalina irimu ey'enjawulo. Kitegeeka bulungi. Era eno faida Imaamu Saadi rahimahullah yagamba nti mu kubeera nti nno bannabbi abasinga obungi Allah banyumyako tusanga mu Qur'an beetoloddaawo Madian, Ad, Thamud wano mu kyondo ky'Abawarabu Eshaamu awo. Olw'ensonga Qur'an eno abantu beetuukiddemu erina kubatiisa n'ebintu ebyetoloddaawo byebamanyi ng'ekkidde luddawa China era yali balaze ku bintu ebiri awo bannabbi abaali awo mu bifo byebakola batya? Mu bifo byebamanyi. N'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo omuntu okubeera ng'agikola atya? Ng'agitegeera. Kaakati ekyafaayo kya nabbi Musa ne safari gyagenda okutambula ne Khadr gye tugenda okutandikirako omusomo gwaffe oguddako. Wafaqa Allahu al-jamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.